Yes, Afudde TV jimbandiza akadde kano mwasibi mutya muli mutya ngenda kusaba kusubscribinga ate onyigenne kale Kitalo Bambi naye afudde mbina masa omulambo ogutuse yafiira ebweru w'eggwanga mbina masa ngenda kombe kutusa ku bina bina cheza ne Becky tachikiza mukazi watu songa ate ne vinka bamuli buli ku social media ensonga za kabina bagamba ati ne yagula kabina lwenga lwe namakula gambe 224 atandise 224 atandise jimpeleka like to subscribing on nyigende kale bagamba anti finka performing in Nkuka and kugamba and where did she get this nyash yabadde performing and abasinga bebuza nyash eno bakabina kano yakajjawa abasinga bagamba anti enaku zino ebintu ebisinga ebiri ku bakyala byonna ebisinga bya kifere ebisinga bya kiwaani bagita Afudde TV subscribe button nyigene kade kugambe ekiri ku social media essaawa zino nsonga za vinka kibamukola bagamba ati munnange naye y'omukwabo abakola ki abagula akabinanga Rema namakula mukyala wa Dr. Amza naye Rema yagula kanene okusinga ka vinka yagula katontono okubuuza embeera naye ate Rema ye yagula kanene ate neyerabisaamuko kubanga bagamba omwezi gumu kagejja katya nikatuka kweri essaaka Rema namakula kibategeeza nti Rema namakula akake ate ye yagula kanene ate nakola ensibi nagula kanene nakola ki neyerabisa ye vinka yakagula ngakaguza magezi ngakaguza magezi kugambe kiri ku social media mukazi watu bamukuba ebifaananyi mu Nkuka naye nga basinga bakuba kabina anti Uganda babitadde ku social media era ng'essaawa zino omugambo gutokomoka bitya gutambula bitya subscribe ate nyigene kale nfolonga ne ku Afudde UG News KBTV Kosaneke RTV Uganda na mwinambe basa era mbagamba nti muba nnyo kubanga munfollowinga nsonga za vinka kyamukola ku social media nsonga za akabina kafuusa akabina kugambye yo nga Afudde ngezi ko sadize ne watch chosen Becky mukazi watu naye bamali bibi ku social media kugambye bintu byakujerega bagamba ati chosen Becky spends more time singing bed than performing on stage. Mukazi watu bamuli bubi bagamba nti Chosen Becky spends more time singing in bed than studio and stage. She was the most boring performer. Munguka. Chosen Becky mukazi watu bamuli bubi ku social media bagamba nti ebyokuyimba obudde asinga abumali abuyimbira kugamba mu kisenge kugamba dhani studio ne stage okusinga mu studio ne ku stage mbwera yabadde yasinze okubowa ku stage mu Nkuka mukazi watu Chosen Becky mukazi watu nga manyina mu bintu bibiri abo bitebwe bityo byakuyimba era alina aba followers be abankola ki bamusupportinga Chosen Becky bamutaddeko nnyo akaliro n'akasigire ku mukutu ogwa Twitter nga bagamba nti yabafominze bubi ku mu Nkuka nti era yasinzeeyo okubowa mbwera abasinga yababoye nnyo engeri gy'abadde ayimbamu era abasinga bali tebamusobera kukola performance bwetyo nakuperforminga bwatyo nkugambye 224 bwatyo bwatandise kibamukola mukazi watu Chosen Becky kikambwe ajja beekulira mu mulago bamuli bubi bamusabula left right center kugamba social media Chosen Becky bamuli Afudde TV subscribe ate onyigende kale mukazi watu tanaba bali playinga tanaba bani kula naye nga bamukola ki bamusojja bamuli bubi Afudde ngezi ko studies eno bagamba ati the body of Asola Namaganda Lovins who died from Iraq 3 months ago has reached Uganda today. RIP Asola omulambo gwa Namaganda Lovins yafiira mu ggwanga erya Iraq myezi 3 emabega ndowooza mujjukira omuwalo ni yafadda naye nga enteekateeka z'okumuzza nga zikyekuttemu n'ensonga nti famire nga tena nakasente kakola ki kazza mwana ono omulambo gwe gwatuuse mu ggwanga Uganda gwatuuse ennaku lwaggulu
twali tunaku lwaggulu ennaku z'omwezi lumu January mwaka gwa 2024 bamaze nebakola ki ne bafuna akasente era ng'essaawa zino guli ku ttaka ekyatana Maganda Province kugamba nga bamanyi abaana bonna bagenda ku bye kugamba enfa yaabwe oba okufa kwabwe kuba tekutegerekeka esisinga bamubalwalirayo oluusi abamu emirimu bajja egisukka nga immune system yaabwe ng'oluusi nnafu nga sobola kubanga ekwasaganya emirimu egyo oba emibiri gyabwe oluusi nga minafu ng'emirimu gisusse obungi kubanga eri abamu be bakolako check-up nga bagenda okukola naye batuukira emirimu ng'oluusi nga gisukka obungi ne balwalirayo abamu ne balwalira olw'emirimu okuba nga mingi. Yes, kisoboka obiseeza n'empisa oluusi babosi babwe gye babayisaamu oluusi abamu babakuba kwegamba nga omanyi naawe Namaganda Province okufa kwekko kwankonfusinga abantu bangi nnyo era nisaakakali omulambo gubadde gukyaliyo mu ggwanga erya Iraq naye nga bakyakola ki bakyagenda maaso nokubanga baguteekateeka okuguza naye nga banoonyeza ne ku kufa kwe naye ate bana kubanga bafulumya alipoota entuufu ku kufa kwa Namaganda bagenda maaso nokubanga babinoonyeza ate ng'ebbanga libaddewo eggwanvu eriwerako kubanga tebeeza amaze emyezi 3 ng'afudirirwa bbanga ggwanvu munnange emyezi 3 ng'omuntu afudde kibategeeza nti mulina kyemukoze ki kimufunyeewo kekimu kweri byamuviirako kubanga afa naye ate kiraga nti tebana kubanga bafuna kyonna kyonna ekiyinza okubanga kiraga kiki ekyamuviirako okubanga afa ababosi be yali akolera be baamutta tewali amanyi naye nga tebana kubanga bafumya alipoota yonna iraga ekituufu ekyatta Namaganda teriiwo bakyali mu kubanga bagatirira alipoota balabe kiki ekiyinza okubanga kikyamuviirako okubanga afa kugamba ekituufu meaning tebana kubanga bazuula ekituufu ekyamutta bakyagenda maaso n'okubanga bakola ki just bakola investigation ate nga bali mu kusooka bagamba nti investigation bagenda kubanga bakola ku Namaganda Province kagenda kuba kanene nnyo kubanga basuubira okutegeera mangu ekikwaki ekyamutta naye ebbanga lya myezi 3 olwedi baali bawadde emyezi 2 okubanga bakola ki bakomyewo omulambo gwe ne alipoota nga olwedi bakoze ki bagigambye abafamire ye nga bafumiza alipoota ku kufa kwe ate nga bali bawa emyezi 2 kibategeeza nti famire yamongeramu n'omwezi mulamba gumu ne gikola emyezi 3 kubanga bali basuuza ne bagamba nti omulambo gwa Namaganda gujja kukomezebwawo myezi 2 nga ne alipoota olwedi ekoze ki nga ne alipoota olwedi efulumiziddwa naye ate kibalimye n'emyezi 3 balemeddwa okubanga bafulumya alipoota simanyi oba alipoota banaagifulumya ku kufa kwe mu ggwanga erya Iraq bagitafa additive subscribe ate onyigende kale mbebazanyi bagamba nti muli bamanyi okubanga munfolowinga batemuleka abali Saudi Arabia n'abali Qatar abali mu ggwanga erya Iraq ekibuga bakita Baghdad mbagamba nti muli bamanyi okubanga munfolowinga subscribe ate onyigende kale sigala nga ofolowinga mube bulungi Kitalo Bambi ekya Namaganda mwera